Tolina fulufiga atabukidde omukulu Yosete Buhabulwa amutegeezezza nti eggwanga talina kalungi kalikoledde okujjako okunyagulula obunyaguluzi eggwanga. Fulufiga ono tubadde tumutwalanga presidential advisor owa mwami Yoweri Kaguta Museveni naye tumanyi ki kimutuuseeko. Bino byonna abyogedde oluvannyuma lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olw'eggulo ate okugulawo ekizimbe ekipya gagadde ekyogeza abantu obufoofofo era nga buli omu tali fine tali safe. Agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Elected President of Uganda tali bulungi naye ate nabano nabo tebali bulungi anti balowooza nti ebyabwe byatereera balowooza nti bali bulungi nnyo naye muganda wange mukwano gwange tewali bulungi bwamu nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyagenda maaso n'okutulambulula ensonga n'okututereeza n'okututegeeza nti Uganda y'abannayuganda era bannayuganda ffeffe abalina okuyimukirawo ne twerwanako ne tweggyako ebisajja bino ebyajja okutubba ebyajja okwonoona ebyajja okusaanyaawo. Tweyanza nnyo fulufiga olunaku olwaleero webale kuyimukiramu ate n'obuulira eggwanga amazima n'oyogera amazima. Twagala abantu nga mmwe abavaayo essaawa ne mwogera ekituufu ne mulaga gavumenti ya Yosete Buhabulwa nti tesobola ate era terisobola. Uganda eno y'abannayuganda era bannayuganda bajja kununula eggwanga lyabwe. Tuli basiimu nnyo bannange, tuwulira nga tuli basiimu, tuwulira nga eggwanga lyaffe ddala ddala kituufu tulina omukulembeze. Bano bajja kubbamu bubbi, bano bajja kwonoona, bano bajja kusaanyaawo, bano tebajja tebalina kye baagala wabula balina bigendererwa byabwe. So bwe tufuna abantu nga omukulu fulufiga ababadde babatambula nabo abadde balowooza nti bantu baabwe n'avaayo n'ayogera ebigambo bwe biti, kino kituwa amaanyi, kitwongera tutambula nga tutambula kubanga tuba tulabidde ddala ng'abantu baffe batandise okulaba amazima, batandise okutegeera obutugumbuzi n'obuyeekera bwa Yosete Buhabulwa era batandise okumanya nti bannayuganda kaakati ke kaseera tuyimuke twerwanirire. Bano be tulowooza nti batufuga bo bajja kubba mu byabwe. Negataako ate nkwemaama fulufiga ng'ebigambo abyogera omanyi ye mutegeera bulungi, tasirika. Ekizimbe kya National Platform ekipya ekyaguddwawo olunaku olw'ejjo banange kyogeza abantu ebisongovu, buli omu ayogera kinayogera kiri. NRM yalemwa, abo basajja bajja kubba bubbi, tebalina kye bajja kukolera ggwanga. Yes, byonna mujja byogera naye ffe tubagamba nti ffe tuli banjawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo ate ebintu abikoze era abyogerera ddala. Kale baganda bange, mikwano gyange, kulwa Uganda ennungi tubaswabiza nti katutambule ate tulabe maama fulufiga kyagamba. Kyova generation yabasumba temugitegeera bukye boogera muzza ntalo. Yes, mwana ne byaggwa kikiri ku mmeeza. What's going on? Olutalo lwa Sematalo totunyumiza nonsense. Generation yabanya okutegeera lwekyo bwetobulira abaana bavana boogera Kyagulanyi olujja twalwana. Yes, mwarwana good and well and muwangula. So what's going on? Chekidako mumaze okulwana kye mwawangwa tutwaliyo twatere embunda twafuna bojerero kati namwe mwawutuwa katwogera kiki ekiddako. Abavubuka mubakodde nteekateeka ki? Muvadde mu buyinza n'abavuka babukwata. President Museveni agenda kuonda bakazi bali wano mu kweswaza kwogera nonsense. Ono awala mpa ono avuma ono. Sijja musasa ate abakazi bayogedde ki? Sijja muleza tusulire ekifaananyi ky'abakyala abo nga bayomba. Yeniko bwe tali wano nga tuli mu breaking agamba njagala Namyalo ali ekyambogo. Namyalo kyakola asitanga ku mazima n'akola ebibye. Neno dda mu public n'okolokota muno n'omwogerako. Konna tulabe kino Uganda lumba yakawangula obululu yawangula ebisanja ebya President Museveni. Yabasumba temugitegeera bukye boogera muzza ntalo. Yes, mwana ne byaggwa kikiri ku mmeeza. What's going on? Olutalo lwa Sematalo totunyumiza nonsense. Generation yabanya okutegeera lwekyo bwetobulira abaana bavana boogera Kyagulanyi olujja twalwana. Yes, mwarwana good and well and muwangula. So what's going on? Chekidako mumaze okulwana kye mwawangwa tutwaliyo twatere embunda twafuna bojerero kati namwe mwawutuwa katwogera kiki ekiddako. Abavubuka mubakodde nteekateeka ki? Muvadde mu buyinza n'abavuka babukwata.
President Museveni agenda kuonda bakazi bali wano mukweswa za kwogera nonsense. Ona wala mpo na vumono na vumono. Sijja musasa. Ana bakazi ba yogede chi. Sijja mula. Tusule ekifana ky'abakyala abo nga bayomba. Yeniko batali wano nga tuli mu breaking agamba. Banjaga na myala ali ekyambogo. Na myalo kyakola asitanga ku mazima nakola ebibye. Neno dda mu public nokola kutamuno. No mogerako. Kona tulabe. Kina jukandi lumba yakawangula obululu. Yawangula ebisanja ebya President Museveni. Bigambo bya Jennifer Fulfiga ndowooza muwulidde NRM terina kyetulagawo, NRM terina kyekoledde Gwanga, NRM yajja kubba, NRM yajja erina byayo byeyenoonyeza wabula teyajjirira gwe kunaye baako obaako kyotuusaako. Bana basajja bajja balina bigendererwa byabwe ninga Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine yagenze maaso n'obba kuba equalizer n'okubalaga nti tebasobola ate tebalisobola tebamalaako ate era tebalimalako. Mwami Museveni ebiseera bingi ajja n'atulimbalimba n'alowooza mbu tetutegeera basiru n'alowooza mbu tetutegeera naye in a very straight and clear to General Yoweri Kaguta Museveni. Uganda si North Korea. No? Tufu mutawuli bavunuka omusajja omutemu omutugumbuzi eyajja okubba eggwanga ate nga abakolera eggwanga ebirungi munnange abalabanga abagikolera ebibi. Obusungu bwa maanyi. Uganda is not North Korea whereby omuntu talina right of making research, right over information. Toyinza vaayo n'owandiika bbaluwa mukomulamba n'ogamba omuntu okubbulamu Amini oba okusoma kwa Amini musango gwa Naggomola. It's very terrible. A dictatorship ekyasinza okuba nga nkambwe. You know, mu Uganda tusoma abasoma history at A level paper 3 European history basoma ku basajja nga Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler gwe batuubiriza okuba mu history w'ensi yonna nti yatta abantu abagenda mu miliyoni nga 4. Abayisirayiri kiraga nti yabattako n'abantu miliyoni nga 6. Bawunye nga basanamu kagwa butwa nene tumusomako e Uganda. Notugana ogamba petusobola kusoma ku Amini yakola ebibi bingi. No, there's something not clear. Waliwo ekintu ekitali clear at all. Maybe mutu driving at a very wrong information about Idi Amin Dada. Era obusungu bwawandikiddemu ebbaluwa bwandeetedde think too much okulowooza nti maybe information gyenina si ntuufu ku Idi Amin Dada. Tegeera kyetaganziremu ntuule kola research emala because however mistakes General Idi Amin Dada ze bayinza okugamba nti yakola ebirungi bye yakola Uganda ebimu nga bikyali nawo bikyalabika nako. The man needs a pardon. In fact yetaaga kubbulamu museum number is a national hero. Tegeera abantu bakoze ensobi nyingi rugimu kyetatise bantu ng'ejjambo yinza va n'okujja obuzi even though ng'eri mu power. So obukyayi bwo bungi naye we have to not tuula. We need to make serious research okutegeera nti kyeka General Idi Amin Dada was he a nationalist, was a patriot, regardless mistakes zonna ze yakola ayinza oba yazikola nga alwanirira munnansi. Tegeera because how can a P4 drop out okubanga yasobola okuvuga emyaka approximately emyaka 9. Tegeera nakola ebintu ebikyalifaanamentu nakati nga tubyogerako otuka ku level yago bikomparinga n'emyaka 4 ekya General Yoweri. So this comes into our mind. Tuyanoonya abantu abatuufu bekikwatako balina otubuya history omutuufu. Tonejjofulo wana gy'oli oli musajja mukulu muludde waneeno mumanye ekyaliwo ndugulu kakana lugunda but you are feeding us with the wrong information. Tetumanyi muntu mutuufu alituwa information entuufu. You know? Abantu abasoma Bible bagamba mu Hosea 4-6 nti abantu bange bazikiridde olw'obutamanya kati mwaka mutufugire mu butamanya. Tegeera muntu aga side mpya Idi Amin Dada buli muntu yava side mbi gavu musajja ali mu binyo ebirungi bye yakola byo biruwa twasomeko ebitone bye yakola bitwagala naffe tutegeera kati. It's an operation tugiguddewo eno chapter 1 tugenda bavuga speed ya bakulu kusabu
So General Yoweri, unawaga bugena very straight and clear to General Yoweri Kaguta Museveni. Uganda is North Korea. No? Tufu mutawulira obusungu bwa amaanyi. Uganda is not North Korea whereby omuntu alina right of making research, right over information. Toyinza pala nowandiika bbaluwa mukomulamba nogamba omuntu okubbulamu amini oba okusoma kwa amini musango gwa Naggomola. It's very terrible. A dictatorship ekyasinza okuba nga nkambwe. You know, mu Uganda tusoma abasoma history at A level paper 3 European history basoma ku basajja nga Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler gwe batuubiriza okuba mu history w'ensi yonna nti yatta abantu abagenda mu miliyoni nga 4. Abayisirayiri kiraga nti yabattako n'abantu miliyoni nga 6 bawunya nga basana mukagwa butwa nene tumusomako e Uganda notugana ogamba petuso asoma kwa amini akola ebibi bingi. No, there's something not clear. Waliwo ekintu kitali clear at all. Maybe mutu driving at a very wrong information about Idi Amin Dada. Era obusungu bwawandikiddemu ebbaluwa bwandeetedde think too much okulowooza nti maybe information gyenina si ntuufu ku Idi Amin Dada. Tegera kyetaganziremu ntuule kola research emala because however mistakes General Idi Amin Dada ze bayinza okugamba nti yakola ebirungi bye yakola Uganda ebimu nga bikyali nawo bikyalabika nako. The man needs a pardon. In fact, yetaaga kubbulamu museum number is a national hero. Segera abantu bakoze ensobi nyingi rugimu kyetatise bantu ng'ejjambo yinza va n'okujja obuzi even though ng'eri mu power. So obukyayi bwo bungi naye we have to not tuula. We need to make serious research okutegera check General Idi Amin Dada. Was he a nationalist? Was a patriot? Regardless mistakes zonna ze yakola ayinza oba yazikola nga alwanirira munansi. Segera because how can a P4 drop out okubanga yasobola okuvuga emyaka approximately emyaka 9. Segera nakola ebintu ebikyalifaanamentu nakati nga tubyogerako otuka ku level yago bikomparinga n'emyaka 4 ya General Yoweri. So this comes into our mind. Tuyanoonya abantu abatuufu bekikwatako balina otubuya history omutuufu. Tonejjofulo wana gy'oli oli musajja mukulu muludde waneeno mumanye ekyaliwo nduguluka kana lugunda but you are feeding us with the wrong information. Tetumanyi muntu mutuufu alituwa information entuufu. You know? Abantu abasoma Bible bagamba mu Hosea 4-6 nti abantu bano bazikiridde olw'obutamanya kati mwaka mutufugire mu butamanya. Kigere mutu aga side mpya Idi Amin Dada buli muntu yava side mbi gavu musajja ali mu binyo ebirungi bye yakola byo biruwa twasomeko ebitone bye yakola bitwagala naffe tutegeera kati. It's an operation tujiguddewo eno chapter 1 tugenda bavuga speed ya bakulukusa bukulukusa. Abantu bo ebintu bagenda maaso n'okubanga babiraba bagenda maaso n'okubanga babizuula bagenda maaso n'okubanga bamanya obubbi obutemu obulyake bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga n'abandyagadde okubeera nga bakyamuyinamu obwesigwa nabo bagamba nedda luno lumbe twatemera lutomere teyajja kulabirira ggwanga yali tayagala ggwanga lyaffe yatulimba yatuziba amaaso yatusiba akatambaala ku maaso ne yali tatwagala batandise obitegeera ate nga tubategeeza nti mukyagenda maaso n'okutegeera Museveni yaani n'ebikolwa bye yaani na kiki yali ayagala kubba ggwanga yali ayagala kujja kulonda mbyalonda adduke agende naye twawulira ennaku tufunye essanyu nti tufunye omuntu atuzibudde ku maaso
n'atutegeeza omukulu oyo ebigendererwa bye ebikyamu ebigendererwa bye ebifu byatulinako tugenze mu maaso n'okuba nga tubizuula n'okuba nga tubitegeera nga kati Munnayuganda asobola okugamba nedda oyo omusajja mutemu, oyo omusajja mutogombuzi, oyo omusajja yajja na mission ze, oyo omusajja tayagala nko Uganda, oyo omusajja yajja kutubba, oyo omusajja yajja alina ebigendererwa bye birala nnyo era abantu batandise okumumanya era abantu bajja kutegeera mpola mpola bajja mwewulirirako olw'ebikolwa bye ebikyamu olw'ebikolwa bye ebikyafu byagenda mu maaso n'okuba nga atulaga tubategeeza nti Uganda eyawamu ye Uganda etambula era tujja kubeera abawanguzi.